basse bannansi mujjukire ekyaliwo mu Novemba wa 2020 nga batta abantu baffe n'okutuusa kati tewali ripooti. Olwo kituleeta kukuba nti tetuwakanya nti bandibanga abazze batta abantu baffe era be babbo. Kubeera ne kubali abalala tewali ripooti, ne bano be battanga ensi era tewali ripooti. Mwe mwerabidde abantu bammwe abazze bafa, Baseeka Kirevu, Bamando, Zebra ngadduka n'okudduka oli. DPTV Uganda, Dawn People Television. Waliwo omukyala assa omwana wa munne dwa siringi za Uganda omutwalo gumu. Omwana wa myaka 13 attiddwa dwa siringi omutwalo gumu. Olunaku olwaleero NUP etabaganyiza Shamimu Malende n'omukyala Zara Ruyirika. Babadde baakamala batabaganya, ate waliwo omulala avuddeyo nga ye Nakandi agamba nti NUP kyekoze kikyamu. Y'omu kubavuganya okusuuza Shamimu Malende ekifo. Ayina ensonga ze nazo tugenda kubeera nga tuzitunuulira. Olunaku olwaleero amasasi ganyoose ewa Honorable Francis Zaake. Poliisi eyimiriza olukuŋŋaana olwa NUP olubadde lugenda mu maaso sayidi zeeyo okumaliriza nga amasasi ne tiya gas binyoose. Kanso Nalukoola ayina ebigambo byatugambye byonna tugenda beera nga tubitunuulira mu mboozi ey'olunaku olwaleero. Katukole bwe tuti tukomewo muganda wange. Banirizaako bassebo ne bannyabo, kansuubire nti nno buli omu ali bulungi, atali bulungi tukusaasirako nti Mukama akugumye, oba oliawo asobole okubeera nga akunyiganyiga ebiwundu, asobole okubeera nga akusaasira. Abalina essanyu ery'enjawulo tusanyukira wamu nammwe, so nga abalina ebizibu eby'enjawulo tunakuwalira wamu nammwe. Njagala kusaba video gituwere like eyakatwegattako, genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga. Yenza Sajjime katwolekere ebigambo by'olunaku olwaleero tusobole okubeera nga tubimanya awamu n'okubeera nga tubitegeera. Tutandise ne Kanso Elias Luyimbazi Nalukoola. Katukole bwe tuti. Olwo kituleeta kukuba nti tetuwakanya nti bandibanga abazze batta abantu baffe era be babbo. Kubeera ne kubali abalala tewali ripooti, ne bano be battanga ensi era tewali ripooti. Mwe mwerabidde abantu bammwe abazze bafa, Baseeka Kirevu, Bamando, Zebra ngadduka n'okudduka oli n'amulya ekyasi n'amutta. Bassebo ne bannyabo twebeereremu nga bannayuganda. Protest vote ezze. Buli eyattirwa omuntu we kyekiseera okuprotestinga. Buli eyatwalirwa ettaka lye ne balyewaŋŋamyako abalina emmundu kyekiseera okwolesa obutali bumativu. Buli eyasibirwa omuntu we nga tatwalibwa mu kkooti kuvunaanwa oba ddala waliwo omusango kyekiseera weekalakasize mu kalulu akajja. Buli eyalemererwa okusomesa abaana be olw'effugabbi n'obunyuunyuusi kyekiseera oyolese obutali bumativu bw'omu kalulu akajja. Bassebo ne bannyabo abalungi mwebale okumpuliriza. Munsonyiwa okusiiwuuka empisa ne mbagamba ebigambo eby'obufuzi nga tuli wano mu ssomero ku nsonga z'ebyobuyigirize. Naye n'abaana bano be tuteekateeka be banaasanga ensi etali mpoomu tejja banyumira. Na bwe kityo bwe tufuna omukisa nga guno nga twogera. Kuba ne bwe tuteekateeka enkuŋŋaana zaffe ez'ebyobufuzi bajja ne batuyiikiriza. Na bwe kityo tetulina kyakkola bwe tubasanga eno nga tubafalaasira. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Ye Kanso Elias Luyimbazi
Nalukoola. Mu NUP bamuyita First Born, abalala bamuyita Jayden wa NUP, ki Jayden kya NUP. Ayina ebintu byakoonyeeko. Njagala ogende mu comment section ombuulire ku byakoonyeeko ddala byetaagisa ogenda mu protest vote ye oba nedda. Katuddemu nga tujjukira ebigambo bya Odrek Lwaboogo nti baagala kusuula byanjigiriza, ebyenjigiriza we biri mu ggwanga, baagala kusuula byabulamu, ebyobulamu biramu mu ggwanga okusinziira ku ggwa mpuliriza. Baagala kubeera nga amawanga agamu bagassa wansi, bo babeere nga beba kabaka, bakyala baabwe beba n'abakyala, abaana baabwe balangira n'abambejja. Gwe kikyogamba? Kanso agamba nti gwe batira omuntu we kyekiseera protest vote eze. Gwe bawambako oba gwe bawambako ettaka lye. Protest vote eze jangu olaga obutali bumativu. Kanso Luyimbazi Nalukoola bweba signing, NUP yakolera ddala signing gyenyinza okugamba nti ntuufu bulungi nnyo. Era kikonfamingibwa ebigambo bya mukama we His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yavaayo n'abaako ebigambo byayogera oba mbibaweeko wano. Katusooke nabyo tubifune. Bwe twasaba Katonda replacement ya Honorable Ssegirinya yatuwaamu Council Nalukoola Mwogeza Ddembe, Kawempe North Constituency. Omulaba ye nomination zaddi. Bwe twali tusaba Mukama Katonda atuwe replacement enedda mu kifo kya omugenzi omugenzi Ssegirinya, twasaba Mukama Katonda n'atuwamu Council Nalukoola. Ndowooza Nalukoola tasirise okufaananako nga bali be mumanyi Baseggona baani n'abalinga abo. Kale tuveeyo. Bwe tuba nga tuvuddeyo leka tugende atugambye nti enkuŋŋaana zaffe tebakyazikkiriza na zikkiriza zituule. Olunaku olwaleero amasasi ne tiyagaasi binyoose Emitiana wali nga bw'olengera ku screen ampuliriza. Omukulu amanyiddwa nga Francis Zaake abadde ategeseewo omukolo Emitiana South ebusunju mu tawuni awo. Poliisi nga kuguli omulundi era ebasazeeko negenda maaso n'okubeera nga ekuba amasasi ne tiyagaasi nga bw'olengera awo abantu nga bagyengejinze bagirumbye. Ekizeeko gabadde masasi ebadde tiyagaasi. Honorable Zaake n'avaayo n'abuuza nti naye aba NRM nga bwe baba bakola bo temubayimiriza, ab'ebibiina ebirala bwe baba bakola bo temubayimiriza, naye ate NUP buli weebaako ne activity yonna gyekola ffe mutuyimiriza. Abasirikale bino babadde tebabiwulira era babadde tebibakwatako, ne bagezaako bannyonnyola nti twawandiisa ebbaluwa ne tugisindika ku poliisi n'ebintu ebirala bingi, naye tewabadde kubeera nga babawuliriza era okumaliriza nga amasasi ne tiyagaasi binyoose. Kibiina nno kya NUP kyokka kye batulugunya kye bafutiza nenga babadde bategese omupiira wakati mu kubeera nga ekibiina kya NUP kizannyamu omupiira ogw'omukwano wali Emitiana. Babaganye okubeera nga buli kimu kigenda mu maaso. Bye bibaddewo ku ssiini nga bw'olengera masasi biki byonna nga bwe bibadde. Nteekateeka tuzireke ezo then tujje tuyiteekoko mu kibiina kya NUP n'ebigambo ebiriyo. Ebiriyo olunaku olwaleero
ekibiina ki NUP kigenze mu maaso n'okubeera nga kituuza abeesimbyewo. Ku beesimbyewo ku bwa Woman MP kuliko Zaara Luyirika abadde sipiika wa KCCA. Kuliko Shamimu Malende ngono ye incumbent yaliyo mu parliament. Nebo kasi beesimbyewo naye wabaddewo bato ebadde egenda mu maaso. Olutalo luno nga luwolekedde okubeera nga n'obulamu buyinza okugenderamu. Abasinga ku mmwe mwalabye akatambi akasawuda madaada nga bagamba abadde alina gw'ayagala okutomera n'ebiringa ebyo. Oluvannyuma n'akola akatambi akalala naye ebyo byaweddewo. Kakati ekibiina kigenze okulaba nga kino kisusse kigenze wala ne kiyita bano ababiri abali ku mbiranye ennyo ne kibatuuza. Era ebivuddeyo katusooke tuwulirizeeko then nzije nkubulira ebigambo ebirala. Waliwo ababadde babuuza nti naye Shamimu Malende ng'anyiize ate ono munne ye musanyufu. Ngenda kujja nnyonnyonnyole okusinziira ku ntegeera yange eno ndowooza yange gye ngenda obbawa katusooke tulabe emboozi eno then nzije tweyongereyo. Leero amyuka president wa NUP mu Buganda Muhammad Muwanga Kivumbi ayise Malende ne Luyirika abeeko byabalambika. Naye campaign badde kutakati wano mu Kampala ebadde tuso okutandika okukosa ekibiina. Bano batubulidde ebimu ku bikkanyiziddwako mu lukiiko nga kino kizingiramu n'okubawanduukulula mu lwokaano. Bano bombi kampu zaabwe ez'enjawulo bwe banaagenda mu maaso n'embeera eno ffe ng'akakiiko k'ebyokulonda tujja kuba tebatulekedde kusalawo kuki kulala okuggyako okufulumya bombi. Tazeewo okubeera nga n'abawagizi baffe twogera nabo era n'okubeera nti tuba encouraginga okuba nti buli omu awagire gwawagira kuba alina eddembe lye naye tewali alina buyinza kutuula wantu wonna navvoola kandidate omu olw'okuba nga alwanirira owuwe. Era tukkiriziganyiza nga tugenda kusaba abawagizi baffe bonna gye bali yonna gye bali bambi tukampeyininge twewagire mu bulungi nga teteri n'omu avumaganye na munne ng'abawagizi. Ekisooka njagala kwebaza ekibiina ekya NUP okulaba biki ebibadde biyinza okuddako ne mu byewala. Newankubadde waliwo obunafu si mu bubi, sikyogera mu bubi, wabula ndabye kinaza kikola ku bantu ab'enjawulo eri omumyuka wa president mu Buganda Oweekitiibwa Muwanga Kivumbi nti nga bw'obadde okola mu bitundu ebirala ng'osinkana abakandidenti n'obayita oluusi ne munywamu kacaayi eno embeera wandibadde wagiraba ne mugiziyiza nga tennaba na kusajjuka kubeera nga buli omu agiwa amaaso. Kuba kino kitute weeks nga 2 bano nga balwanagana naye nga bo tebesinkanangako. Mujjukira mu kuziika omugenzi JW Kanyehamba, mujjukira zonna sinali ezize zibeerawo. Naye abakulu mu kibiina ntegeeza president gwe yakwasa obuvunaanyizibwa mu Buganda Muwanga Kivumbi bano wandibadde wabayita dda n'otalinda president kujja kubeera ng'akuwa instructions oba ebiragiro, kubanga mu bigambo byo wagambye nti president yatusabye yalagidde tubayite tubatuuze. Then buno buvunaanyizibwa bwo naddala wano mu bendobendo lya Buganda oli president mulamba mu Buganda, kitegeeza gwe okulembererako Kyagulanyi mu Buganda. So wandibadde watuuza dda abantu bano. Tusaba bino ebintu ebimu mu biyambe ku president kireme kulabikanga president yatwala ekibiina, kubanga abalabe bagenda kikwata bagambe buli kimu yakiowuninga tayawukana na mwami Museveni. So mumugyeko obuvunaanyizibwa obumu mu busigaze kubanga yabubawa mu mukulemberereko.
ekibiina mu bitundu ebyenjawulo kubanga bwe kiba nti yawomya omutwe mu Shamimu Malende yabajjukiza nti abaaye bano mubayite mu batuuze kino kisajjuse then wajja kubeerawo ekifaananyi ekitali bulungi simanyi oba kyenjogedde kikyamu osobola okugenda mu comment section n'ombuulira n'oŋŋamba nti asajjime wano n'oyogedde mu bukyamu naye ndowooza nti ebintu ebimu baleme kulinda nga president ajje abyogereko balyoke babikole at least baengagingenga nga tebinaba kujja mu mawulire katudde bamaze okwogerezeganya kino kirungi nnyo era babalaze nti tusobola badisqualifyinga kuba ekisookera ddala ekibiina kirina abantu bangi nti ne bwe tugamba nti leero tugenda funa balala basobola okubeerawo ate mu bungi so enteekateeka bwetyo bwebadde gye ndowooza nti ewedde bulungi era egenze bulungi ne twebaza obukulembeze bw'ekibiina ate n'abakyala bano okukkaanya kakati waliwo ekirala abantu kye babadde batunuulidde ennyo mu bifaananyi ebibadde bitambuzibwa ku mutimbagano nga bagamba naye Shamimu Malende nga munyiivu nga bw'olengeraawo Zaala Luyirika nga ye amwenyamwenya nnyo eka tulina okwawula simayiro eya ddala ne simayiro eya ekiguumaaza okunyiga okwa ddala n'okunyiga ng'omuntu bw'atyo bw'ali so kuba n'abakyala bali babiri kankuweeyo akagero naye nga kajja bulungi wano mu bayibuli omwo mulimu omukyala abakyala babiri abazaala abaana omu ne yeebakira owuwe n'afa bwe yeebakira owuwe n'afa n'asooba mpola n'amuteeka mu kifuba ky'ono atafiiriddwa wuwe kati n'ajjawo owoono ye n'amuzza ewuwe mukaayana nga Mungu abugyeko eddiba ono agamba omwana wange ono agamba awo wange nze gwe nnina kati ono yateekayo omwana we ng'afudde n'amuteeka ewa munne bwe baleeta nga babadde amagezi oba omwana tumuyuzemu buli omu atwaleko ekitundu ono eyafiirwa owuwe yagamba ye waakiri tumuyuzemu ffenna tumufiirwe naye ate ono eyalina omwana we nga ye yeekakasa omwana we mulamu yagamba nedda tetuyuzaamu mwana mutwale ekitegeeza nti ono yamanya obunene bw'omwana oba obulungi bw'omwana naga sijja kusalawo kumutta olw'okubeera nga ono agambye kamuleke amusigaze abeere mulamu wano kikyentegeeza nti tulina abakyala babiri ng'omwana wakati ye NUP omwana gwe twogerako nga ye NUP kakati ku bano waliwo agamba nti owange oba eyulike okitegedde nkuzimbira ku simayiro n'obunyiivu bwe mugamba oba ayulike waliwo agamba wadde obulumi bungi naye kale gwe sigaza omwana mu kifo ky'okumutta kati aliwo ayinza okugamba oyo mulaba akkiriza oli amusigaze omwana ddala abadde wooli ye n'asigala ng'akimanyi ku mutima nti akirese lwakutaasa mwana akirese olw'okutaasa ekibiina kikyentegeeza mwe abali eyo mweno saga ya Shamimu Malende ne Zaala Luyirika mwe mulowooza ani ali ku lw'ekibiina ani ayagala kiyulike waliwo sayidi eri mu kusasula ba foot soldier okategedde waliwo sayidi gye bagamba nti tegaba ssente sejja balwisa sayidi ya Zaala Luyirika esaasaanya omusimbi gw'otamanyi na muwendo bagamba nti Shamimu Malende tavaako n'ekikumi kakati ebyo mbibalekedde so byebyo ebiriwo embeera eno ebadde egenda mu maaso ng'eno batabagana kyenkugambye nti kirungi waliwo omukyala avuddeyo
ne yemulugunya. Omukyala ono yaani? Omukyala bamuyita Nakandi Winifred. Yaani katsoke naye tumulabe. Nakandi Winifred ali ludda waye. Nakandi Winifred clip no stembula. Yono omukyala golengera side zeno mu katono. Omukyala ono yesimbyewo era bavuganya nga bw'obalaba bano basatu ku screen. Nga bw'obalaba basatu mu kibiina kimu kya NUP munna mwe bavuganyiza. Naye ono agamba tebamuyise. Katsoke tuwulirize ensonga ye then nzije ate era naye tugere ebigambo bye byagezaako okubeera nga ayogera. Mutuufu si mutuufu. Abawagizi bange bambuuzizza leero bankubidde amasimu mayitirivu nga bambuuza nti Honorable Nakandi akalu ke Kampala wakavaamu nga tetukulabye ku kitebe nga bangamba Honorable nga tobaddeeyo. Bannanga abawagizi bange njala kubategeeza nti enjogerezeganya zonna ezigenda mu maaso wakati w'abakyala ababiri abeesimbyewo abamu kufa abeesimbyewo nga zigenda mu maaso nga zikolebwa abakulembeze ku kitebe sizimanyiiko. Nze nga Nakandi sizimanyiiko ate era sinaba kuyitibwako mu meeting n'emu bwetyo. Waliwo bazze balaba bifaananyi eby'abakyala bano Honorable Malende ne Honorable Zahara nga balinga batabaganyizibwa balinga beboogera nabo abakulembeze baffe. Bannange bwe muba mutandabye kitegeeza siyitiddwa. Twagala kutegeera ffe nga bannakibiina ate era ffe nga abamu ku beesimbyewo nti ekibiina kigoberera nkola ki okubeera nga kiyita ku bakandideeti abamu ate abalala ne balekebwa emabega. Abawagizi bange balina ekibuuzo. Ebigambo ebyogeddwa Deputy President Honorable Mwanga Kivumbi olwaleero nti bano ababiri Honorable Zahara ne Honorable Malende singa banaabanga balemeddwa okwetereeza ekibiina kijja kubasuula ebbali kiyite nomination empya. Mu practice zonna ze tulabyeko nga zikolebwa obukiiko bw'ebyokulonda okuva kakiiko ak'eggwanga lyonna n'obukiiko bwa institution ez'enjawulo ze tulabyeko. Singa candidate abeera disqualified, singa oyo omuntu yeesimbyewo baba bamuggyemu mu lwokaano olw'ensonga ezitali zimu ng'okubeera nga amenya etteeka oba ng'alina ebyetaago byatatuukiriza, tebayita nomination empya okuggyako nga tewali mulala abadde yeesimbyewo ku kifo kyonna mu ggwanga oba ku bwa pulezidenti mu kakiiko ka byakulonda aka Uganda yonna kakubere ku university nti singa wa guild presidential candidate kubaako alina retake tetukirabangako nti ate ono bamuggyeko olw'okuba alina retake ne bayita nomination empya kubanga babeera babeesimbyewo era abo ababaddewo be baconsideringa. N'olwekyo ebigambo bya Deputy President Honorable Mwanga Kivumbi bimpadde okweraliikirira nze ng'eyeesimbyewo oba oliawo ne bannanga abalala besitayinza kwogerera akaseera kano. Tubuuza empapula ze twaleeta ku kitebe. Nze bwe naleeta empapula akakiiko k'ebyokulonda kazireceiving ne kanziriza kopi yange era ne kalaga nti kanominatinze ku kifo kya Omane MP owa district ya Kampala. Kati ebigambo bya Deputy President biraga nti nno ffe empapula zaffe ekibiina tekyazifuna oba kyazisuula muguluka. Twagala kufuna kuddibwamu ku nsonga eyo oba oliawo tulemate kumala budde bwaffe nga tunoonya akalulu n'abawagizi baffe okumala obudde bwabwe nga batambula batuwerekerako batunoonyeza akalulu ate ng'ekibiina tekijja consideringa kusaba kwaffe. Era abawagizi bange baagala okumanya oba bino bye tugendamu ebya vetting birina amakulu gonna bw'abanga Deputy President w'ekibiina atuuka okugamba nti ku bano abakyala ababiri Honorable Zahara ne Honorable Malende ekibiina kwe kigenda okulonda flag bearer. Vetting erina amakulu gye tugendamu oba terina. Twagala kutegeezebwa akalulu n'empapula ze twawaayo mu kalulu mwetuli oba tetuli mu kubanga nze sina byenziramu bawagizi bange naye ate nga zino ansa bazeetaaga. Okay. Ye Winifred Nakandi
byabuuza yes ebimu bituufu ekyo kyo njagala tusooke tukikkirize naye ate ku mukono omulala oyinza okkitunulira n'ogamba nti bateebadde wakati w'abaani bateebadde wakati wa Shamimu Malende ne Zaara Luyirika babadde beetaaga kuyitaani babadde beetaaga kuyita bano abeekuba bajje bannyonnyole lwaki mwekuba eggwe oli ku safe side nti gwe toli mu bana abalabikidde mu bikolwa bino so kati ekyo wandibadde tokinenya kibiina wandibadde okitegeera nti bano abazizza emisango bano bwe mubeera ewaka ng'abaana muli basatu ababiri ne balwana tewali nsonga lwaki bayita basatu era bajja kuyita bano abalwana abakulu ababuze mmwe mulwanira ki nti ono anzibyeko kino oba ono ankoze bwati then bwe kuba babadisipulininga bo ababiri so si basatu n'atabibaddeemu kati gwe entalo z'abano tozibaddeemu obadde onoonya kaluluko so tewali nsonga lwaki babadde bakuyita so kyeŋŋambye nti awamu mutuufu ye statement eyakoleddwa ow'ekitiibwa Muwanga Kivumbi nti bano bakandidate kwe tulina okulonda oyinza okubeera nga nayo wagifunye bubi kuba amazima gali nti muresi bano mwebali nawe mwoli ate era ekibiina kirina kulonda omu ku mmwe kati babadde boogera ku babaddewo babadde teboogera ku ataliiwo nti ku mmwe kwe tulina okulonda okitegeera so ekirala kye njagala okulaba wano kyekya era Honorable Muwanga Kivumbi kuba singa akoze statement ng'agamba nti muli bakandidenti babiri mwekka kummwe kwe tulina okulonda then awo kibadde kiyinza obbeera ekibi ne bw'aba agambye nti muli bakandidenti tusobola obbajjawo statement gye nsobola okuwulira yokka yeyo gamba nti tusobola okuddamu ne tuyita nominations awoba abantu okuleetawo okulaga nti basobola okubeera nga bakiyita batya okutwalayo empapula okulaga expression nti ye kyeralikidde nti awulidde baga tusobola okufuna bakandidenti abalala okitegedde so kyavuddeyo wano n'agamba nti ntidde nnyo ate vice president bw'avuddeyo n'akola statement eyo yes eyo statement erimu ebintu bibiri either okubeera ng'abadde agamba okuyita bakandidenti abalala ekyo kikyamu ekyo kyo tusooke tukikkirize kubanga eyo process yaggwa era neggalwawo kyensuubira nti kino ekigambo kizze mu butanwa kuba ne deputy president akimanyi nti eyo process yakola ki yaggwa baagivaako process esigadde ya vetting yes vetting so ekitegeeza nti mummwe mubeera nga muli babiri singa badisqualifyinga Malende ne Zaara Luyirika ekitegeeza nti gwe ne banna abalala mmwe be bagenda okubeera nga basigadde batunuulidde ku bifo bino so obadde mutuufu naye oyinza okuba nga tewategedde butegeezi nsonga eno saate ne bannamawulire bo we bajja baba baagala either oyokye oba naye era buno obadde buvunaanyizibwa okusooka n'oyogerako n'abakulu abakutwala omanyi poliisi bwekukwata ezirina amagezi ekugamba oli wa ddembe okusirika kubanga buli kyoyogera kisobola okukozesebwa ng'obujulizi okitegedde nti sirika waakiri woba oyina looya anajja n'akusangayo nga bakututte kubanga mu byoyogera ebingi wano ate oyinza okwogera ebyensimattu ne bikozesebwa ng'obujulizi mu musanga ate ne bikusiba okitegeera kati ono omukyala
kibadde kirungi bannamawulire ne bakubuuza ebibuuzo n'osooka ekibuuzo ekyo n'okyebalama n'osooka osinkana abakulu munda mu kibiina then ne bakunnyonnyola leeta nga bamaze okukunnyonnyola otegedde n'olyoka ojja mu mawulire either n'obagamba nti nze sakkiriziganyiza nabo oba twakkiriziganyiza ne mu kiseera kino either oli mu kutya ng'olaba resi naawe ogiri bbali nga kyekikutadde ku bunkenke kati oba ng'obadde oyina ebibalo byo nga bye bikutadde ku bunkenke ekimu ku byo naye ate era ebitambula kino nkyogera nga nze muntu ebitambula bino tebiri ku EMC Electoral Management Committee ya NUP bino biri ku social media nti omukyalo oyo ono ali wano nakandi nti tapepeyeza na speaker Anita Among asula ntebe era nti alabiddwa emirundi mingi n'abo abatakkaanya na nkola za NUP. Tetwagala tufune kirowoozo nti otandise okudisorganizinga, otandise okutaataaganya, ekyo tetukirowooza bwe tutyo. So eyo ndowooza yange just njogedde ng'omuntu kuba siri wa EMC, sinze ali ku kakiiko aka NEC, so ebyo bibadde byange. So yoyo omukyala yemulugunyiza. Simanyi osobola okugenda mu comment n'ombuulira one kiky'omumanyiiko, tuolowooza dwaki avuddeyo. Teyategedde butegeezi oba yetaaga okunnyonnyola. Yaye dwaki tasoose n'agenda n'asinkana bakama be mu kibiina ne bamunnyonnyola, bwe bansobi ne bagitereeza. Tuveeyo tusobole okubeera ng'ate tweyongerayo mu bigambo ebirala. Bwe tuba nga tuvuddeko awo, nzikiriza nsooke nkutinyetinye nkutwaleko mu mawulire agatali malungi. Mawulire agatali malungi ge g'omukyala asse omwana we. Omukyala ono njagala kubeera nga mukuwa ku screen yawo. Omukyala ono asse omwana we. In fact si mwana we, wabula emboozi eno evudde mu bitundu ebya kitu bayitayo batya Kagadi. Kagadi omukyala asse omwana wa munne ng'ensonga emussa si ndala nnyo, wabula nti yaweereddwa engoye omwana ono, bw'aweebwa engoye okuzooza. Mbu mu ngoye mwabaddemu omutwalo gwa ssente. Kati oli bwe yakomyewo ng'ajjukidde ekitwalo kye, yasanze tekiriimu. Naye ng'omwana akyakola kyakyayoza. N'amubuuza ssente zange ziriwa? N'amugaa sinnaba kuziraba. N'amugaa ssente zange ziri ludda wayogera? N'amugaa nze sinnaba kulaba ku ssente, nkyalina wano. Ekyazzeeko kumutomeza bisenge, wuuyo okumaliriza nga n'omwana abuzeewo. Omwana abadde amaze ennaku 2 nga talabikako. Bagenze okumusanga nga bamuteeka eyo era ng'ajjudde ebikuyiro ng'ali mu mbeera embi. Ekyennaku tasobodde kimeekinga n'ava mu bulamu bw'ensi eno. Mwana abadde mwana muwala ye Precious Mbabazi, afiiridde ku myaka egy'obukulu 13.
gino emyaka 13 mu kyalo gikolera ddala emirimu. So 13 ate abadde muwala, 13 omukyala asse amanyiddwa nga Maama Dino, naye nno muzadde, naye asse mwana wa munne. Maama Dino era nga mutuuze owa Ntaraga village mu Rutete sub-county, bagamba nti omusibe gwe basse onamulumiriza katwalo, just akatwalo, si mitwalo 10, si kakadde, wabula omutwalo gumu 10K chiwaya ensi eno. So bwe bityo bwe biri, mwana muwala. At the time the girl was among 5 children who had been washing clothes at Mama Dino's home. Kati ono yafunye obuzibu ne abaana babadde 5 babadde booza engoye wa Mama Dino. Kati mukazi wattu ono yategedde atya nti ono yatutte ssente ng'ate wabaddewo abaana 5. Ne bannayo obwavu buno, obwavu bubi nnyo. Ab'obuyinza mu kitundu kino njagala omukyala gwe battidde omwana amanyiddwa nga Alice Janet, maama w'omuwala eyafudde, agamba nti banoonyeza muwala we nga talabika. Oluvannyuma lw'omuzuula bamusanze ali mu mbeera mbi ddala ng'ali mu critical condition. The girl's injuries were so severe that she did not survive. Ab'obuyinza ku kyalo bakakasizza okwatibwa kw'omukyalo ono Maama Dino, era ali mu kaduukulu ka poliisi ng'okunoonyereza bwe kugenda maaso. Kasimu ng'ono akola nga chairman ku kyalo ne chairperson basobola okubeera nga bakakkanya bazadde b'omwana, naye ne bawa amagezi ge bawadde nti ekiseera kino eky'oluwummula abaana kye balimu, abazadde basaanidde okukwata obulungi abaana n'okukolaganira awamu nabo, kubanga bingi ebigenda okubeerawo ewaka. So bw'otaakwate bulungi mwana oyinza omumaliriza nga either omukubye bubi, omutuusizzaako obuzibu. Mugezeeko okuwuliziganya n'abaana, abazadde n'abaana mugezeeko okuwuliziganya mu kiseera kino eky'oluwummula. So okwewala obutabanguko n'okwewala ebizibu ebifaananako bwe bityo, mugezeeko okulaba nga at least omwana bwakufuukira ezzike omukwasa ab'obuyinza bamudisciplining. Kino kiddayo ku bigambo bya Jeno Kayindo Tafiire nti omusomesa yenna bw'onaakuba omwana tujja kukukwata, kuba abaana b'ennaku zino amazima gali nti endwadde zibayigganya, si emibiri gyabwe tegiri ng'egyaffe egy'edda. Gano go mazima yali talimba. Abaana b'ennaku zino wallahi emibiri gyabwe tegitegeerekeka, minafu. Abaana balinga omanyi ebinyeebwa, ng'ekinyeebwa ekisusunku, ekikuta ky'ekinyeebwa nga munda ekinyeebwa kyavunda kungulu nga kino ekinankana olaba kirungi, oyinza okinyiga ngo gakanja senda ab'empeke ezirimu ne kigwayo bugwe.
so kati be baana b'ennaku zino twegendereze ng'olina abaana ewaka. Njagala kubeebaza mwenna bentambudde nammwe nti mwebale nnyo mwebalire ddala okuva gye twatandikidde okutuuka wano wetugenze mu maaso n'okubeera nga tumaliririza. Njagala kubaagaliza ekiro ekirungi amu n'okubagamba nti Mukama Katonda abampeera ebimusinga okubeera nga mwagala.